Omulamuzi wa kkooti y'empigi Solomon Ekem Ezra yejjeereza omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti eyo Namutebi Farida Musisi wamu n'abasomesa abalala 5 nga bano babadde bavunaanibwa gwa kwenyigira mu mivuyo egy'okubbira abayizi ebigezo. Nja kusooka okwebaza Katonda olw'okuba nti kkooti erabye amazima n'esala omusango mu butuufu bwagwo. Omusango guno gumaze kumpi emyaka 2 nga mpere nemba nagwo omusango guno mu kkooti. Bano bamaze ebbanga lya myaka 2 nga bawerebwa n'emisango egy'okugezaako okukoppera abayizi ku ssomero lya Kitokolo Primary School ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu nga babadde bavunaanibwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga erya Uganda ekya National Examinations Board nga kigambibwa nti babbira abayizi ekigezo kya ssaayansi mu Novemba 2022. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa omulamuzi Solomon Ekem Ezra akubye otuli mu bujulizi obuzze buleetebwa oludda oluwaabi ng'agamba nti tabulabyemu ggumba bw'ate kwe kusalawo okwejjeereza abawawaabirwa ekirese bapulidda b'abawawaabirwa abakulembeddwamu Apollo Kazungu nga bajaganya. Mmaze mu education system emyaka 15. Siyinza kuba nti nnyinza career yangu gy'onoonera mu ddakiika mu lutemya lw'eriiso. So UNEB egenda kusasulira obudde n'erinnya n'ebiseera byange byeyonoonye. Akulira essomero lya Star of Hope Primary School ne banne bwe babadde bavunaanibwa bategeezezza nti baakuggula omusango gw'engasse ku kitongole kya UNEB basasulwe olw'ebinubuli bye batuusiddwako. Kubanga n'amaka gaayawukana abakyala baanoba anti obuyambi tebukyaliwo. Ate okola leero enkeera ate bakutwala mu kkooti ate olina okunoonyeza alooyi olina okukola ki? Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV aga leero.